Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya nze Nudini Ntege. Once again nkomyewo n'omulwadde wange Kasozi Samuel yagwa ku kabenje nembabikira nembategeeza ti omuntu wafa agenda tewali yanyega bakanya kummanja twongere olutalo leta omusajja waffe wuuno ebiwundu bibino otya n'okusongako nkulabye ebyaddala wakuluma oli otya Kasozi kati ndi bulungi nja kuba bulungi ebiwundu byateredde bigenda biddengo n'omutwe ngulago ekyagaanyi n'ekisige newe kyewanika kiri oba owuliranga olumwa naye nga nja kubeerawo bulungi awo kirungi inshallah. Waliwo abagamba nti omusajja oyo anti engeri gy'atasaba kyova olaba akisire nga ateddewo balabye ekkubo eyali omusabye yafiirawo waliwo abakweze ne bagamba nti no oyo tasaba amanyirawe nalabye mu comment oyo tasaba kati Katonda kwe kumubonereza naye ate nga nkivuddemu simenyese yadde olugalo Deo balabye ekkubo yaliwo ati Deo balabye yatandikawo ewassa ennyonga ya pasita yalinnya mu Kurani nkeera nagwa ku akisidenti yalinnya mu Kurani anti mpaka agamba nti nsobola n'okulinnya mu Kurani obulokolawo nga bwakatandika nga bwafujjo bwokya bwaka pasita Kayiwa walingawo ogundi Kayiwa Kayanja yali tannaba kugira nnyo awo naye nga balabye ekkubo yali batandika Christian Life Church awo so naye yafiirawo yafuna akisire yalinnya mu Kurani mpaka zaaliwo nzirinnyamu togirinyamu bamugaba ogirinnyamu ofa ebyaddirira aho bamuziika abaaliwo bakyabijjukira kyali ndoosa 96 oba 97 awo so kakali ate nze embanga nawonye munnange olutayinza kiteekako atakabenjekaba nokuba sigenda mu kyaki engabi weewona empologoma naye ebeera egenze mu kyaki goloza zonna buli empologoma gyegoba bagikwata nazo ziwona ekintu ky'obutasaba kyakulumye Kasozi nkulaba ajagadde kukiddamu buzzi oyagadde kukiddamu buzzi so yonna gye musinzira okutulaba tuzze tubadde tugoberera olutalo mwebale abatambudde naffe olutalo kuva lwe lwatandika Iran America Israel wo naye mu kutambula kwalwo ani yaluwangudde ekyokubiri twalabye ku ceasefire yabadde lwakubiri wano Uganda lwabadde lwakusatu Uganda lwabadde lwakusatu ejo yes mu America eba Tuesday yes nayo bwakiro kakati ceasefire yabaddeke obukwakulizo bungi kino gyeri teriyo ekyokubiri nga Trump ataddewo okutiisatiisa agenda kukuba Iran agisiimule ne ku nsi ekyo nga yabadde alimbidde ddala ngenda kukuba Iran naye nno Iran yatyamu neekwata abantu ne bateeka ku bridge zonna mubeereko awo tulabe bw'abattirako ekyo Iran baali baagala kuwangula mitima gy'abantu osobola owangula olutalo naye nga towangudde mitima gy'abantu Iran baali baagala kuwangula mitima gy'abantu bateekeyo obafuule engabo Amerika gye bakube then ensi yonna emale ye yeesalire weetegeera ani mutemu munsi wano Iran ke kakodyo ke yaliko baali nali manyi yali mukakutya ate onoosobola otya okunkuba bono za infrastructure zaali mmeka ze baali bagenda okwetooloola Iran eyina power stations 98 egenerating amasannyalaze power station 98 kuliko eza nuclear ezikozesa uranium kuliko eza gaasi zonna Uganda tulina amabibiro ndowooza nga 6-7 ne tugattako n'erya geothermal n'amalala amatono naye bali mu 98 balina bridges balina port balina buli kimu ebyo byonna byabadde bijja kuba baalitaddeyo bameka so kiri kyabadde just kyakwagala kulaga nsi yonna esympathizing ne Iran kuba abaana b'essomero olabe bajja kulaga olowooza China lwaki bagisosola bagiyita Tiananmen Square incident bagita batya Tiananmen Square incident incident eno yaliwo ku mulembe gwa president Biden babeeranga ba secretary general Deng Xiaoping yali mukadde naye ye mukulembeze akyasinze okukolera China era ye father of modern China yali mukadde myaka nga 82 ali mu bukulembeze ng'olaba n'amatama gajjula kuyiika gati
naye denge yakyusa China jijja ku communism jizza ku mixed economy. Addire factories ezibadde za government zibeere ez'abantu, amataka agabadde aga government gabeere ag'abantu, okudda ku private sector nga wano e Uganda. Naye denge we yateekawo policy ey'okuwa eddembe ku Bachina oba kye tuyita kati nga wano tulinawo liberalization, trade liberalization, buli omu wa ddembe okutunda. Political liberalization, buli omu wa ddembe okwetaba mu byobufuzi, kati ne China baateekawo liberalization. Abaana bwe baafuna ku ddembe aba university ne bagamba kati twagalira ddala eddembe erisusse okwekalakasa nga tuli baddembe okwekalakasa we twagalidde, ne bagenda beekalakasiza ku square bagiyita Tiananmen Square abaana ba university. China ne bagamba ery'eddembe tetunnalibawo okwekalakasa gavumenti muveewo tubawadde okuwera mukaaga ogw'ekiro nga tewali mwana kobba osaaga. Abaana ne baganda tuyize eddembe lyaffe, eddembe lino ddembe ly'abuntu. Baleeta tanka ez'amagye ne zirinnya abaana okuba betenta. Ensi yonna omwana n'ayimirira owa university bw'ati nga tanka zisimbye layini zoolekera webeeka n'ayimirira. Omwana era bagiyita symbol of resistance. Omwana yagaana okuva mu kifo tanka ne zimulinnya. Naye baabalinnya bonna ne babatta ne babalaga nti fe okwekalakasa tetukukkirize China, era yo tradition ne bagisetinga. President weeri Deng Xiaoping n'agamba nti democracy kizibu kyalinga woolaba woggula eddirisa ekiro okufuna fresh air. Ogula kufuna kawewo mugiramu n'ensiri. Kati n'agamba tetujja kulemwa kufuna kawewo olw'ensiri, tujja kutta nsiri. So woba wadde abantu democracy mugiramu n'abaana abasusse ffe eddembe lyaffe tujja kugjamu abo ensiri zo zijja kuba fresh air tujja gifuna ajja kusigalawo waffe ku China. So kaakati na wano Iran okuteekawo awo okukuba kyali badde ensi yonna. Abaana abo waali balabye ne bakubako n'amanya, waali balabye nga bababbulamu ne square egindi Bulgaria ewa obeera olese resistance enzibu ennyo. So gundi yabadde kantu kyamaanyi nnyo, yabadde ku kigezo. Kati ate ekirala ng'oggyeko n'ekyo ti Trump naye yabadde akimanyi Iran balina nabo ebyokulwanyisa byabwe. Era baagambye nti okay, wekibeera nga bwekityo bwe kiri kaakati tugenda kusumula ebyokulwanyisa ate ebitakuba mu region, kiba kitegeeza ki? Iran yagambye nti nno bw'oba ogambye ogenda kukola bw'otyo tugenda kugyayo n'ebyokulwanyisa ebitakuba mu region eya Middle East. Biba bikubawa. Ogambye otya? Iran yagambye etya? Nti tugenda kugya ebyokulwanyisa. Bw'oba ogambye ogenda kukuba Iran ogisimule ku map. Tugenda naffe kugya ebyokulwanyisa ebitakuba mu region. Ekitegeezo bwe tuba tubadde tukozesa zi ballistic missile, short range, intermediate, tugenda kujja ne long range, tugenda kujja intercontinental. Ebirina olugambo lwabaddewo nti emyezi ebiri emabega North Korea yali yakukusa obusaa missile n'endala zonna intercontinental n'eziwa China. Missile 1,500 n'eziwa China oba n'eziwa Iran 5,000 okusinziira ku intelligence reports. Nti baakukusa ebyokulwanyisa bino nga n'Amerika tetegedde n'amawanga nga tegategedde nti North Korea ekukusa ebyokulwanyisa biwa Iran. Baakola batya? China baalina kye bayita Belt and Road Initiative. Eno China yagendererwamu nti olw'okuba Amerika etutawanya nnyo ku ocean sanctioning, amaato go weganaagira tugenda okugakwata tugakebere. China nemanyo promotinga obusobozi bwange obulungi sijja kulirayinga ku nnyanja. China bazimbye enguudo, oluguudo nga bagoberera ze bayitanga Silk Roads, enguudo ezayitibwangamu abasuubuzi mu biseera bya business Yesu tannazaalibwa, nga bava mu Europe ne bajja mu Middle East ne bagenda India ne bagenda China ne bagula engoye eza siliki. Baali batandika dde okukola siliki. Kaakati enguudo ezo zaalingawo kati China ze bagamba tu revivinga abasuubuzi mwe baayitanga okuva mu Central Europe, okuva mu Armenia, mu Mongolia nga tebakozesa mazzi. China bazimbye enguudo. Balina oluguudo, balina network enkambwe bw'ekyo eziyita mu China neziyita mu Mongolia neziyita ne basala ensozi empanvu esinga ne Rwenzori ne bakolamu enguudo.
bayina train eziyita mu nsozi wakati lusozi China mu decade yemu ekozeseza cement America gwetekozeseza mu century ndikanaawo mu decade yemu tuli ku myaka 10 okuva Deng gundi ono aliko Jinping yakwata obukulembeze 2013 naye okuva 2010 paka 2020 bakozesa cement America gwetakozesa mu kyasa eky'emyaka 10 nga kyokka mu myaka 10 mwe bazimbira St. Lawrence mwe bazimbira zi Panama Canal mwe bazimbira zi Tennessee mwe bakolera buli kimu almost laboratory mwe bakola atomic bomb naye tebatuuka ku cement China gwekozesa mu myaka 10 bazimbye rero line train eziri waggulu nga wakazi house obuwanvu eyo ye China eziyita mu nsozi eze Tibet ezewa bolekera mu Afghanistan Iran olwo nabaagala akatala ako bakawangule kuba teri atundayo bulungi ezo nsozi ne bazimba enguudo ezolekera mu Mongolia bazimbye pipeline eva Russia okuyingira China so bakoze bingi bakubye paka Russia kati pipeline amafuta gajja kuyita mpaka gaite mu Mongolia paka China bazimbye okugenda manga gona ga Kazakhstan Armenia buli wamu wonna paka mu Iran kakati enguudo ezo North Korea mwe bakozesa basombanga mizayiro ezenguudo bazizimba ne zigwa n'okwo zagwadde zisinga zagwadda kasozi tonimba gwe omuntu waffe balina gundi bateekemu buteesi kye bayita Belt and Road Initiative kanjiteekemu wano giteekemu jjajji basomera Belt and Road Initiative so abasajja enguudo bazikola ziconnecting kakati bakimanya woyisa ku eryato lyonna kyangu America suspecting China yagikwata dda a massive global infrastructure and economic development strategy often called the modern Silk Road. Yes, ebyaddala tolimba zo sikyali bukulimba waliwo abakwegezaamu wano Wikipedia nayo netuwa the Belt and Road Initiative also known as the One Belt One Road One Belt One Road and sometimes called the New Silk Road is a global infrastructure and economic development strategy of the government of China. Ne batukomyawo the government of China ne batutwala wansi batuwadde kyekirala. The initiative was launched by Chinese Communist Party CCP General Secretary Xi Jinping in 2013 while visiting Kazakhstan. Yes. It aims to invest in over 150 countries and international organizations through 6 overland economic corridors and the 21st century maritime Silk roads. Yes. Mu mawanga ameka so kakati eyo negenderamu ku promotinga busuubuzi tebajja kayana na America mu ocean na kikulwani ne batugamba as of 2025 participating countries account for nearly 75% of the world's population and over half of the global GDP based on aggregated membership and international economic data sets. Yes. Kambako myao. Connecting India is a billion. Connecting na mawanga ga Irani milioni 9 ziliya. Connect so bali na kumpi population yesinga yone yensi China gikavarinze 75% trade. America isigaddewa. Nego manye tabo China kyogamba eri serious bwetyo. Ne mwamusaga na busa. Ina abatuuka ne baga nyina yangamba America ogimanyi. Nadda abantu bwabati America ogimanyi. Abantu kyebalina okumanya nti amawanga waliwo neweziba factories waliwo kyebayita iziti industrial inertia. Industrial inertia nti ekitundu ekyali kimanyikiddwa nti kino kya factory kituuka ne kiddirira nga enguudo bazimba dda zikaddiye mulimu kakati ebituliza agakuddamu kuzimba factory agasenge gakadde kati ge mawanga ga Europe America Europe bagazimba tatunula ebibuga nga Budapest Hungary bibuga bikadde byakukula n'okukula ebiyumba kakati toyinza kubireeta kuba Abu Dhabi abapya toyinza kubageza ku Dubai yakabwetu toyinza kubaleeta so inertia jeba bakati na America
system zaabwe enkadde ne wotunulira amafuta ekibamenya kiki America bakola refineries ku mafuta tozanyira ku America omusajja yampereza wano message nanga nulini muri mu kwerimba nkulaba ngo omuntu ategeera nawe nuludini ku magezi golina n'otuulaawo n'omusajja n'akufera waliwo asinga America oil reserves anti kakati oyo tategedde oil reserves America eina ensi yonna egikunganya negiteekaawo bweti tomanyi kakodyo kerimu Iran nga bagisibye teina America bwegenda kukosebwa in fact kiyamba buyambi America kulaba ng'esobola okubanga econtrolling ensi yonna kati oyo bambi tasobola kwawula nojja n'ogamba ogenze musawo bakusabye kapa ne bagamba ensirugavu oli najja nagamba nudi toyina magezi bakusabye kapa gwe n'otawaana gwe tomanyi kapa waliyo kapa ez'ebitanga waliyo enzirugavu waliyo enjeru waliyo kati n'amafuta reserves zirimu ebika waliwo share reserves ago gaba amafuta tuyinza ogamba gega agatanaba kubeera fully processed gobanga musenyu naye nga gulimu amafuta nebereyo ne crude oil wosanga nga ye alinga buugi bwatyo America balina share reserves be bazisinga naye source reserves eza crude oil kyogamba America telina crude oil tebalina reserves nyingi wabula balina share reserves nti guba musenyu nga naye gulimu gwetabisemu n'amafuta gukyali mu processing ekula gakyakula awunkambwe kaakati oga processinga oyina okukozesa ebyuma ebingi ate okugasaanuusa basobole okugasikayo ng'ate agenda amafuta America ekyaleetera okudominatinga mu Middle East oyo kyate atunuulira nti America batunuulira cost of production oba ontwala by 1989 1989 yes General wa Russia yali akulira Navy Air Force nechi bali bamuyita Ivan Kosilov yalina document ku mmeeza ye nga ya miko 89 document eri abakungu mu Soviet Union bajjanga ne bakeera ne bagisomako ne batula ne balowooza ekyokukola ne batuuka ne bagamba Soviet Union eyina okugwa olwa document eri kye yabawa document yali eraga nti ekigenda okusuula ensi zonna mu myaka egiddako mafuta Russia nga bagirinaawo nga era bawa precautions Soviet Union weeba eneetaasa balina otula mu kizibu ky'amafuta nga lwaki data yali alaga okuva ku y'omukiipu owo olutalo lwaliwo mu 73 Isirayiri ng'erwana n'Abawalabu Abawalabu baasiba amafuta gaabwe America yakosebwa ekitagambika olw'amafuta g'Abawalabu oli sure yes nga yakosebwa etya anti amafuta gasinga baali bagagula mu mawanga gano kampuni ezisinga orabukezi z'Amerika kampuni ezaalingawo zi Anglo-Persian oil company mu Iran ne mawanga amalala gonna Middle East nga bayinvestinga dda bali ku mafuta ag'Abawalabu kyabagwako Abawalabu ne bagamba ekibanga Nixon regime yewadde $2 billion ez'ebyokulwanyisa Isirayiri boycottinga America teri kudda kuwa America mafuta ekyali mu America gwokimanyi inflation okulinnya kwokka okw'ebintu ne batya nnyo era kyekyawaliza 75 America okusayininga endagaano ne Saudi Arabia nti amafuta gonna aganaagulibwa mu Saudi Arabia ng'emu ku baali basinza reserve z'amafuta galina gulibwa mu $, y'entandikwa ya $. njiraba kaakati ne bakizuula America nga okusinza ku lipooti era eya Soviet Union nga America bakizuula nga ekintu ekigenda okufuga ensi mu myaka 2 egiddako mu maaso mafuta nga bakizuula ku kinjagala okuwona ali mu kugamba mbu na America yina reserve tatunuulidde bizibu magezi go gonna watulimba nnyo nti otegeera ate ne wagenda ku statistics America si yesinza reserve amawanga agasinza reserve z'amafuta naye nkugambye nti kika ki eky'amafuta waliwo okuba ng'osinza amafuta ng'oli akusinza nakyo gaasi waliwo okuba ng'osinza abantu emmwanyi embisi ng'oli alina kase
kakati ye byatatunulidde yali kumwanyi mbisi musajja alina famu enkomeri omusajja alina oli ku musajja alina stowa 10 ezakase ye kyatunulidde ekyo nkufuna so kakati mbadde nkyakulaga nti reserves waliwo amawanga nti ono yasinza nakyo gas nti alina amafuta naye amafuta Venezuela ali mu kyakumeka Venezuela alinga mu kifu kyakuna amawanga agasinga agabuwala bwawo naye nga reserves tutunulira waliwo reserves eziri offshore offshore kata yesinza reserves mu nsi yonna offshore nga amafuta tegali ku lukalu gali ku nnyanja gali mu nnyanja kata erina amafuta so amawanga ga Middle East ge gadominatinze awo kakati mbadde nkyakuwa nti ekiwandiiko kino kyalaga Middle East ziizaawo ze bampaddeko Okay, Venezuela, Saudi Arabia, Iran, Canada, Iraq, United Arab Emirates, Russia, USA yineri mu kifonga kya 10. Countries oil reserves approximate proven reserves. Proven. Zezino. So kakati ye wavayo n'aleeta statistics we. Ajja tubuulira yabijjawa. Naye nga kibeera ku share oil reserves America wo yesinga. Ekizane ono kurudi gwe twogerako ne Canada temanyi America. Ne Canada temanyi. Ne Canada temanyi. So kakati mbadde nkulaga nti ekiwandiiko kino kyalaga nti anaaba n'amafuta ajja kudominating ensi. Kati America kye baakola ne bagamba we batunuliramu we tuba tutunulira amafuta tutunulira ekintu bakiyita RP ratio kyekisinga obukulu ebirala byonna sooka obiveeko. RP ratio kitegeeza reserve to production ratio. Reserve to production ratio nga bagamba ki? Batunuulira nti reserve z'olina zenkana ki ne production ku ekiseera kino yenkana ki ne tuddira reserves divide by production ne tumanya amafuta go gakumazaako myaka emeka okigonzezaamu omuntu waffe ali eri nti RP ratio tugatta reserve z'amafuta kati nga Uganda tuyina amafuta genkana kyagatannasimika tetuyina baralero bagapimira mu baralero tuyina baralero biliyoni 3 ge tuyinawo amafuta ne tutunuulira current production level nti buli lunaku mufulumya genkana omwaka baralero mmeka ntufulumya baralero biliyoni 1 kale kalugambe biliyoni 1 mulina biliyoni 3 buli mwaka biliyoni 1 so kitegeeza tudda biliyoni 3 divide by biliyoni 1 gibeera emyaka emeka emyaka 3 ekitegeeza amafuta ge mulina gakyabatambuza nga musigadde musimba bwe mutyo gabatambuza emyaka 3 kati we baabalabalamu America ku RP ratio mu nsi yonna ng'amawanga gali 5 ku mawanga 42 agali gafulumya amafuta by 89 amawanga 5 gokka ge gali galina reserve ezigamazaako emyaka 2 nga gakyasima nga kuliko Saudi Arabia kuliko Qatar Kuwait Iran na Venezuela. America teriimu ne Russia nga teriimu. Ekitegeeza amafuta ga Russia ge bayina bagasimira emyaka 5 gaba gaweddewo mugenda kudda kuki tanka buli kimu masanyaze mukosa mafuta mugenda sigala kuki America nga balaba reserve zaabwe tebawezayo myaka 6 nga bakyagasima mugenda kudda kuki so tulina okonkalinga amafuta ga Middle East ne batunulira mu reserve za America ze balina mu nnyanja nga ziri wansi mu ocean ng'okusima mu ocean okuteekawo ekigundi ekyo ku mazzi balyoke batwale pipes zituuke ku wansi ate ziryoke zikke munda mu njazi nga okufulumya baralero emu America beetaaga okukozesa $20 cost z'otaddemu average cost tetutunuulidde fixed cost mwazimbye ebintu yammwe naye buli lunaku okufulumya baralero mwetaaga $2 nga mu Saudi Arabia ne Qatar okufulumya baralero emu beetaaga cents 20 teziwera na $1 nga okugula amafuta agali already extracted mu Saudi Arabia weetaaga $16 nga mu America okufulumya agamu mwetaaga $2 ku muntu amanyi capitalism nekye bayita profit maximization oba price mechanism bagamba profit and price determines where to allocate resources
omuntu omubazi yenna tasobola kuteeka mu kusimba mafuta ga America ng'asobola okugafuna ogakolera mu loosi already okolera mu loosi omala ogatambuze gave ku dola 2 geeyongere ogazze mu refinery ate ng'amafuta gaabwe ekizibu kye balina nti ago reserves zaabwe ze za Shell gabeera gundi heavy crude oil gabeera mazito oga processinga mu gundi mu refinery kyetaagisa okukozesa amaanyi mangi oba energy okujja mu barrel ageno gali light oga processinga mu refinery dakiika ntono nnyo nga mufunye amafuta so ne basalawo tulina okudda ku mafuta ga Middle East tulina naffe okusigala ng'abatalina kati kyekibagambisa America erina amafuta tegasima tebamanyi buzibu ki bwesanga kwegamba egayina nayo tegagigasa teganagasima mbwe yagala bwagazi naye bajja kuteekamu sente nyingi gatuuke ku pampu nga gabbeeyi so nga wogagule Saudi Arabia gatuuka nga gakyali kulayiti yes kati kyekibala ekiri awo so baleme kuddawo okugira oyo ategedde tajja kuddamu kumbuuza byakisibu so kati ekikiwedde kakati okuddayo waliku nti ku Belt and Road Initiative China baazimba ngo kati Mizayiro mbu North Korea baazikukusiza nga bakoleseyo gundi Silk Road bakozesa Belt and Silk Roads ne zituuka mu Iran wekibadde kigambibwa nti balina ballistic intercontinental Mizayiro 500 intercontinental muntu wange Mugambe yekola etya Mizayiro ballistic Mizayiro the missile is following a particular trajectory nti wogisimbula wano ejja kugenda mu layini erinye mu altitude egende mu layini ekole arch ekintu ekiringa arch yekyekiki kale ekola arch nti wogisimbudde opredictinga nti ejja kugwa wali ye ballistic naye zirinamu ebika okusinzira ku yingini yayo esobola givuga kutuukawa waliwo short range ng'ejja givuga kuva kilomita 5 ku 1,000 eyo short range nje kuba Rwanda nebeerawo intermediate range ng'ejja kukuba kilomita 1,500 nti njagala Zimbabwe yes nebeerayo longo range nga zikuba 2,500 nti paka Egypt kaakati zikuba mu region kati missile ekuba mu continent from one continent to another gye bayita intercontinental ballistic eva mu Africa nekuba Europe neva mu Africa nekuba America neva mu Europe nekuba mu Asia nekuba mu Australia basobola okuba buli nsonda yansi nga kyakulonzi bakisindika nekiva mu continent byadda nekigendera ddala paka ate nekitatwana ddakiika zisukka kumpi 2 nga kituuse yes speed ya light yakizungiriza ya light tegambika koko so kaakati ze missile kati America ebyo byonna babadde bajja babyasesinga nga balaba tabo Iran gye bataddeko bakisuubira bayinza okuba nga balina ebyo byonna kaakati wona ogamba nti nogenda ku obliterating nga Iran nga Iran weeri ne ku bunene bwayo ojja kwetaaga okugikuba missile za nuclear nga 180 okugisaanyaawo bulungi okusinziira ku bunene wona oba okozeseza nnene nnyo ojja kwetaaga kakati ng'ezirina megatons ng'oba 10 kweyongerayo ojja kwetaaga nga 50 okusaanyaawo Iran ate era nga ku nuclear kuwe tumanyi amawanga gakola fortified bunkers nga zisobola okusustaininga nuclear blast era newogamba ogikuba ogisaanyeewo okuggyako ng'okozesezza cobalt bombs awo osobola okusaanyawo buli muntu mu Iran naye wookozesa atomic ne hydrogen bombs ojja kuzikuba radiation emaledde mu bbanga wayite ennaku 7 baveeyo oba ennaku 4 baveeyo mu banka gye bali badde batandika obulamu ekitegeeza bomu eziri mu banka ze baakwekaeyo newona okuba kungulu ne nuclear ejja kukola buli kive kungulu basigaleyo wansi mu fortified bunkers baveeyo oluvannyuma lw'ennaku era bajja kukuba nabo avayo gwe bakubeera ate onoomanya gyafubutusa gyafubutukayo kiro ne gundi ze bakukube nabo so kaakati awo kyekimu ekyo Trump yabadde alimba ekyogamba nti agenda ku obliterating Iran yabadde takisobola lwaki eggwanga lya nsozi amawanga ag'ensozi ne nuclear missile effectiveness yayo efa ekendera kyova olaba nti Nagasaki bomu gye baakuba Nagasaki yali nene
naye ate impact yali ntono mitwalo gyalinga eno egyafa so nga Hiroshima gyali mu 7 ku 10 olw'okuba Hiroshima yali flat. Mbadde manyi yali populated Hiroshima yali compared to Nagasaki. Yes, era bwekiri nti Nagasaki yali tawuni ya nsozi nga ogirako katono bwoti eri yeetoolodde ensozi buli sayidi. Era nabo baali tebaagala kuba Nagasaki, baali baagala kuba Kokula. Nagasaki yali namba 2, Kokula ye yali eyina okubwa. Era ne mu luzungu bakiyita Kokula Lake. Nti Kokula lyali litawuni gaggadde nga lirina industry ezifulumya ebyokulwanyisa naye nga yeetooloddwa abantu baazimba okwetooloola. Kaakati America nga bebatuna ne bagamba okukuba twagala okumaximizing nga tulina bomu zaffe 2 zokka twagala bwe tuna maximizingira Japan yewanike bajja balonda ebibuga nti bomu emu nti Little Boy ejja kukuba Kampala, we baba tebakubye Kampala bakube Masaka oba Masaka bakube Mbalala. Ezo ne zibeerawo. Eno ye namba 1 eri ye namba 2 eri. We tutakuba eno tukuba eri. Then n'endala ekube Soroti ekube Mbale n'eggulu ye Fatimani owaise. Kaakati nga we batuuka eno ne basanga ng'embeera eyo tebasobola kuba genda okuba ekibuga ekirala. Kati Hiroshima yali nnene bulungi ne bakuba eyo bomu n'ekolera ddala kye baali beetaaga. Radius kilometers 5 wonna destruction. Awo neekola. We basindika eyakuba ye Hiroshima baali bamuyita Wilfred Tibet. Ne basindika Swine ye yakuba yali egenda okuba Kokula. Watuuka Kokula n'erinnyonyi lye ligenda okutuuka nga bagirengedde eryeri bafuga bagituukeko ekire ne kikwata ne kibikka ettawuni yonna. Etteeka lyali libagamba olina okugitunulako n'amaaso go gy'observing nti yeeyo ne woogenda okuba wewe twagala mu epicenter wene sasa ne kuba obulungi. Swina agenda okutuuka Kokula ng'ekire kikuttewo nga wolaba olufu luno olukwata ku makya zaali saawa ng'eyo Kalenge n'atunula ekibuga nga takiraba mbadde n'ayitawo ennyonyi n'akomawo Kalenge alemeddewo ne yeetwa n'atuuka n'abagamba amafuta gagenda kunzigwako ettawuni sigiraba namugamba tetufiirwa genda Nagasaki n'agenda akuba Nagasaki. So Nagasaki Kokula neewona kwe kukiyita Kokula yali mu pulaani singa biba bigayi naye baali baleetedde wano Kokula. So bwekityo bwekyali kati ekitegeeza Amerika ekyokugamba yabadde erimba we yatunuddemu Trump n'alaba ddala n'asobola kituukiriza ku risiki eyabaddewo nti Irani batadde abantu ku bifo eby'enkizo bitwali kubye nga Zidamavad ni Bushehiri nuclear plant ebifo byonna ebisava nti olina okuba kaluma olina okuba kibataddeyo abantu casualty ensejja tuvumirira. Omusaya yagamba tegenda kusigaza masannyalaze teri bridge egenda kusigalawo nga kola town ngenda zibetenta Iran esigale mu kkubiro awo yali akyo esigale kibayita amatongo oyo litoliki bamukozesa ne Kennedy bwatyo yakikozesa ku Cuba mu 62. Kennedy yali ayogera mu Congress n'agamba I'm going to sink Cuba genda gikuba ekizinga kigwemu mu mazzi ekirire naye yakikubayo naye yatuuka nga mulina naye n'akankana n'agamba bano Abamerika abaali mu Congress abamu ne bakaaba n'amaziga nga balaba ensi egenda kusaanawo kuba ne Russia nga Khrushchev agambye nja bakuba agamba amawanga geesobola kati we baategedde nti possibility weri amawanga basobola okukozesa atomic bomb bateekwa okuba Irani babadde bataddeyo kuba babadde bajja bakikozesa okubalansinga sayidi eri. So Kennedy we yagamba I'm going to sink Cuba eri embeera yaliwo si ye ya Trump eyabaddewo kaakati ba military analyst baba bamanya ne bagamba oyo atiisa nene omanyi lwaki tatiisa omanyi abantu be yakagoba mu magye abagobye lwakumuwakanya nga bamuwakanya buwakanya onokola ki ekyo kyokka kiba kimala okuwaba n'aboolwana nabo okumanya nti tension ekyo kyokka kiba kimala okuwa bantu abagobye kimala okuwa Irani n'abala okumanya nti tension eri eyo kika amawanga buli wabeerawo crisis abakulembeze baba banoonyayo element ya tension bamanye tumutaddeko akazito mu Cuba ni missile crisis balinga bakozesa zi telegraph onosindika olwo basindikira Russia nga yakatandika ennaku ezasooka basindikanga ne bamala olunaku nga Russia tezzeemu ne bamanya feno tuli ku bunkenke naye abasajja teri yadde. Kennedy n'alyoka ataama
yakola ki ekitabaddewo wano ku Trump. Kennedy yalagira akuteeka balina ze bayita gundi stages of readiness bakita difficons. Difficons balina paka ku difficon 6. Difficon 6 okutuuka ku difficon 2 kyekiraga nti waliwo state ya readiness. Trigger olugalo ku trigger. Nawe Iran ekyogera essaawa yonna bye mukola mu bikole nemanya olugalo lwaffe luli ku trigger. Kaakati awo omanya Iran we babeeranga America balina difficons babadde bali ku difficon 2. Nga wanu eyebeera yanti eggwanga lisaanawo buli omu olina okurespondinga. Weetegeke. Kaakati America bakituukako ku Cuban Missile Crisis. Ne baweerezanga Nikita Khrushchev message omurasha ne badda wano ne balinda bagenda okulaba mu ddakiika 8 azzeemu ne baga azzeemu tukyali naye etegeeza panic nayo gyeri ne batunuulira engeri gye bawandiise ne balaba spelling zezo spelling babadde bapapa ono awandiisa pape namanya nabo waliyo akazito bagezaako okumanya ki ekiri eri nga nabo tebaagala lutalo wabula balina okutiisa oli akiwuliremu kaakati ne Trump okozesa bino ngenda kugikuba kwagala kuteekawo ntiisa ennyo yagenza okulaba ne gye baatiisizza nalabika yali ali serious katoloza ki ekyagobya abasajja bali yali azza ayagala mukube nga bo bamuga tetujja Trump teyalwanako era be ba recent years objectors mu America. Recent years objectors be bantu abaagananga okugenda okulwana olw'ensonga ez'enjawulo. Waliwo abaaganda kati ng'aba 7 sidde mu America wali ekiyigganya aba 7 sidde. Baabakolerako experiment z'endwadde ezisinga aba 7 sidde. Baagandanga okulwana mbufe tetusobola kulwana olutalo tetukkiriza. Mu Vietnam newa America nesiba bali ne babateeka mu reserve ne babateeka ewa recent years objectors abagagga basasulanga sente abaana baabwe ne batalwana balemege Trump ye yali muwabo teyalwana ko ya Vietnam teyalwana ko wa so tayina knowledge nene nnyo ku byamaje kati bajjano we bakuwa advice gwe n'ogaana bo bakola kyakulekulira tebajja kutomera advice yes n'ogaana nga balekulira kyovola abangi yabasudde teri America mu mbeera yonna bajjenero bali bagoberwa weba ne mu Sematalo owokubiri tebagobwako bwe batyo eyo panic omulabe w'abaalaba Trump ali ku panic just eyeba panic bamanye kitegeeza mulina bakita disarray mu yawo mwenna mugu obutakanya bamanye yes akasito tuwongere kaakati Iran kiki yakoze ekyateeseza Trump era zezimu ku factors ezaviiriddeko sinsifayo okubeerawo Iran yabagambye ngenda kusomola ebyokulwanyisa ne kidda wali amawanga ga Buwalabu ge gabadde ku kyokya lwakuba abamu tebasobola kukkiriza naye buuzaako ababadde ku Kuwait olunaku olwokubiri okutuuka olwokusatu Monday, Tuesday, Wednesday awo emisana lyonna Kuwait baaganya abantu bonna okufuluma mu mayumba nga polisi na maje be batambula mu nguudo lwaki Kuwait tesobola kugaana America kyesazeewo beesi zaayo ze zaade zirina okukozesebwa muba munakuba Iran ojijja ku maapu Iran ng'egambye we bakozeseza buli ewavudde ngenda kuzza response yenkanankana ne kyemuleese ekivudde ewuwo Iran yabadde nkambwe bwe response yenkanankana nti America kyegenda okukuba mu Iran webe evudde wuwo ne kikubewa kirindirire response gye bankubye gye ngenda okuzza ewuwo kirindirire mu bwenkanya kaakati ekkata baddidde abantu bonna ne bagamba mwenna mubeerewo tetumanyi kigenda kuddira Trump agamba agenda kuba Iran ekinaddira tetumanyi ekkata buli ewali university eriwo America yegisponsoringa ti American University wati mu Kuwait American restaurant muchi byonna byabadde abandoned n'amataala buli ssaawa emu byonna nga babijjako ng'otunulira neighborhood yonna amataala gaaka naye wali nti base ya America wali university library ya America gonna nga bagajja America yatidde ddala bwetwe Iran ebadde si ya muzannyo sibu bikanaawe Iran naye bakubye Iran eyo Iran bagikubye kuba w'otunuulira amawanga gonna agawangudde America gagumirwa damage eso okuwangula America olina okugumira damage esi nti America edominating obwengula nejjanga basobola okukukuba kaakati bo Iran kye bakola kye Vietnam nayo kye yakola dominating obwengula ffe tusigaze wansi ziseke
so kaakati ebyo ebimu ku byaleetedde Trump n'atunuulira n'alaba ng'akasita kali mu Middle East abantu abali awo nga kalina omuteeka ku pressure okutya okuli e Iran kwe kuli ne mu banywanyi be. Ne mu banywanyi tebamanyi kikigenda kuddirira. Ate nga tamanyi Iran eyina byakulwa egenda ate ng'ebalaseeko nti ebadde jjangayo ebipya si kukangamu wabula ebiri devastating n'Amerika ebibeewuunyisa. So kaakati ne bamanyisa yonna omaye Isirayiri beekalakaasizzaako nga kibasuseeko nga kibasuseeko abantu beekalakaasizzaako Isirayiri nga bagaye kimala ensi yaffe. So kaakati ebyo bye bimu ku byaviiriddeko ceasefire. Amerika n'egamba no kino kigenze wala. Ceasefire eno abantu abasinga tebategeera bulungi ceasefire. Ceasefire kitegeeza okukomya hostility olw'ensonga ez'enjawulo. Ezimu level ya distraction nnene. Ekirala waliwo chances za diplomacy. Nagamba society mwenna tukomye hostility. Ceasefire tezirina makulu nnyo kuba baziviolating enkya n'eggulo. Era ceasefire tezikomya ntalo. Ekikomya entalo tulina ebintu bingi mu gundi mu international relations. Tulina kye bayita truce, tulina kye bayita armistice ne kye bayita ceasefire. Ebyo byonna bye bimu. Dialogue ejja ddi? Truce, armistice, ceasefire byonna biri temporary ng'ekigendererwa kuwa chance diplomacy taking place. Ceasefire temporary. Ekikomya entalo ze peace agreements oba settlements. So buli olutalo lwonna wootowulirako settlements omanya ekyo kiri temporary oba bakiviolatinga ne kifa. Kaakati eno ceasefire abantu abasinga kye babadde balowooza nti nno ekiwandiiko kya Iraani kyawaddeyo ekyemiko 10 teyakiwaddeyo lwa ceasefire. Ebadde bulijjo ekiwa abagenda mu nteeseganya nti Pakistan mwe Iran kimwe kye mwagala nti biibyo. Naye teyakiwaddeyo nti olwa ceasefire tuwaddeyo conditions 10. Ceasefire eno yabadde etya nti omuntu omu ye yavuddeyo n'alangirira nti sigenda kulumbagana ggwanga lino olw'okuwa chance diplomacy ne Iran. Eyo ceasefire. Yakoze atya? Ceasefire yabaddewo muntu omu ye yalangiridde ceasefire n'ekola. Lwaki yakoze nti Trump eyalangiridde America is super power. Era status yayo kiri. Era ne Iran emanyi kyeriko nti agasajja gendiko erwanagana na muka. Yes. Kaakati waabanga ye yannumba n'amaana alangira nti sigenda olw'okuba twogedde ne Prime Minister wa Pakistan sigenda kulumba okumala wiiki 2 tusobole okuwa diplomacy. Iran yabadde ina okurespondinga. Yakkiririzaawo n'abalala nga balina okukkiriza. Eyo ceasefire. Ceasefire kyagiteesezaawo eno lwakuba w'amaanyi ye yayogedde. Naye nga ceasefire eiza zitandikibwa ng'aliwo third party nga Pakistan ne UN n'ezibeeramu temwabaddemu UN. Trump yekka kwogera bwogezi ne kikoma. Kaaka kino kikuwa kinjagala bamanye status y'amawanga nti super power. Russia Ukraine emaze emyaka ng'ebiri yeegayirira Trump njagala ceasefire. Bannaye musabe ceasefire yagaana. Lwaki yagaana Ukraine? Ali mu lutalo super power Russia. Putin n'akeera enkya n'agamba ceasefire olwaleero tugenda ova ku seti nga teri mundu sikyavuga. Ukraine. Olw'okuba nti n'oli ali ku super power w'amaanyi olutalo akyasobola olwerwanira. Putin yagaana ceasefire. Trump we bagende Anchorage, Alaska. Okay. Kasozi obadde oŋŋamba Russia. Yes. Nti ceasefire zisinga zibadde zitandikibwa b'amaanyi ku mawanga amatono oba n'agali equal. Okugeza ceasefire mu Korean War 1951 paka 53 abakomunisiti ne North Korea ne China baali banafuko ku UN ne USA ne South Korea. Ebiwaye byali birwanagana UN ye yalangirira intervention ng'ekulembeddwa America bayambeko South Korea okuginunula ku North Korea eyali egikoze eki egyeddiza.
China nga yeyamba ku North Korea ne Russia naye nga China nabo bakava mu civil war banafu. America ne UN bali balina ennyonyi nga badominatinze obwengula nga abakominisiti tebasobola nnyo nnyonyi. Abakominisiti batandika okusaba ceasefire kuva 5 mu gumu. Bannange ceasefire America baagaana paka 5 mu 3 ceasefire ng'egaanye. Paka lwe baavaamu ne bagaa nti okay ceasefire kuba baatuulanga mu bitundu ebyenjawulo ne balema okukkaanya ceasefire n'egaana. Paka lwe baatuula bakiyita Panamunjom. Kibuga kakiri mu North Korea. Panamunjom. Ne bakkaanya nti yes kawabeerewo okusezinga hostilities okuwa kuba bomu kuveewo n'ebirala byonna konna kuveewo kaakati nteeseganya. Tikaakati tusazeemu boundary. North Korea tugikutuddemu nga tugobera gye bayita 38 degrees parallel. Line esala mu North Korea eyawula North Korea ne South Korea. Eyo ceasefire. Ceasefire eno yalimu okukkaanya ku bintu nti tuteekawo demilitarized zone. Ti North Korea ku side yo we tusaliddemu demabega kilometers 2. Ne South Korea demabega. Ne bateekawo zone ya kilomita 4 obuwanvu kilomita nga 2 okusala mu Korean Peninsula. Eyo demilitarized zone. Ne bateekawo abalina okukuuma nti UN ne South Korea ku side yammwe. North Korea naawe okuume eyiyo. Ne bateesa ku bintu bingi mu ceasefire. So ceasefire eno gye bayita definitive ceasefire. Ceasefire zaabikanga mirundi 3. Definitive ceasefire enebeera ceasefire eri more detailed and comprehensive ng'eyogera ku bintu ebyenjawulo era nga mu biwandiise. Eno eya Trump gye yalangidde tewabadde okuwandiika n'ekimu. Bakanyizaako bukanya sigenda kubombinga infrastructure zammwe namwe mugulewo Strait of Hormuz. Namwe temuddamu kuba nga boogedde bwogezi tebaawandiise. So ekyo ekika kibeera kya preliminary ceasefire. So ceasefire gye twafunye wano ku Iran, it's a preliminary ceasefire. Preliminary ceasefire nti enjuyi zonna eziri mu kulwanagana bwe zitunuuliramu nga mu butuufu kosiri y'okusigala mu lutalo nnene okusinga okuteesa musobola okukkiriza mwenna ne mugamba katuwe diplomasi obudde. America yatunuulidde ng'olutalo gyekoma olubeeramu loosi nnene nnyo gye bakola. Ne Iran gyekoma olubeeramu bagikuba ebibuga bingi ebikubwa abantu bangi abafa. Ne bagamba olw'obulungi bw'emirembe katukkirize tuweeyo wiiki 2 ffenna enjuyi tukomye okulwanagana tulabe oba tunaateeseganya tubeere ne ceasefire. It's a preliminary ceasefire.